Mikwano gyange mbalamusizaako nnyo mwenna mulinnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Erinnya lyokka eryatuweebwa okutulokola erya Kristo. Nicholas wano ku Just Gospel Media Uganda. Bible tusomeseeyo mu kitabo ekya Kungubaga Lamentation nti omutuukirivu wange anaabeera mulamu lwa kukkiriza. The just shall live by faith. Now, oli ku Just Gospel Media Uganda, Just Gospel Fellowship Center, wamu ne YouTube channel nayo twebaza Katonda ku lwammwe. Nyongera okubajjukiza mikwano gyange nti YouTube channel yaffe tetugimonetizinga. YouTube channel yaffe tetugimonetizinga. Si nkozi ya ssente. Anedda. Actually ndoze weza abantu 1,120. Tetugi, that's why mulaba videos ezo ziyitako tekuli wadde kalango nakamu kayitako. So si nkozi ya ssente naye isaako obubaka. Titwagala obeere ng'olaba video ate akalango kayiteko kakutaataganye. No, twagala olabe video nga tuwali kikutaataganya ofune message mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekirango kino kya muwendo kinkakatako. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 7 omwezi ogwokubiri. Oyinza okuba tunaba kukitegeerako naye nkutegeeza olunaku lwaleero mu guno mwaka gwennyini oyinza okuba obaddeko mu married conferences ez'enjawulo. Oli mufumbo, oteekateeka kufumbirwa, kuwasa, waliyo n'onoba naye ng'oluyagala kubiddamu, then omukisa guno gugwo. Mulimu conferences ez'abafumbo z'obeeramu ne muvaayo nga mwenna mwagala kudduka kunoonya wali ka hoteri awo kakumpi ng'obukaba buli muli bujjudde, ng'owuliriza n'oweesittala n'okwesittala mu mubiri. Mugaba kikino gye tuliko, tuli mu mboozi z'abasenga mweziri awo conferences bazikola. Naye ng'oyinza okulooza nti bapangisizza bannaabaseegu ne bassaabaseegu. Kaseera mboozi za buliri, buli kaseera mboozi za buliri. Kakati ebyo biri so common kubanga era bamala okukizuula nti abantu bye baagala. Bantu baagala nnyo ebintu bya SILLY bye baagala. Babeera nga abateeseteese emisomo gy'abasenga. So omubiri gwa Kristo gukosebwa mu ngeri emu oba enjawulo. Naye waliwo abantu b'otula n'owuliriza n'ovaawo nga weenenya, n'ovaawo ng'obulamu bw'obuziza bujja ne Kristo. N'olwekyo njagala kubategeeza Christianity Focus Center wali Mengo Kisenyi LC wano Kiganda zone omulabirizi, ate ng'omulabirizi ono Ssaalongo. Amina. Kiddamu mulabirizi, si mulabirizi bulabirizi naye ng'ate Ssaalongo wamu ne Nnaalongo we. Nze muyita Queen of Zimbabwe. Mukama yebazibwe nnyo. So agenda kubanga ateekateeka olukuŋŋaana olwo. Bishop Kiganda Ssaalongo ajja kubaawo wamu ne Nnaalongo we wali nga baweereza Kristo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kisenyi Mengo, nkusaba bw'onaasubwa ojja kwenenya wekka. Ssaawa zijja kubeera mmeka? Gwe keerayo bukeezi, buuzaaki? Keerayo ku makya. Tuvaayo mmeka w'okooyera? Naye nga ssaawa zijja kubeera 12 ez'akawungeezi bajja kuba bamaliriza ng'ennaku z'omwezi 7. N'olwekyo tosubwa, keerako kubanga ate bw'olwawo togira. Omanyi olwo bano ngenda kusigalako online, nga online ojja kuba oli mu kulaba online ate ka message ka WhatsApp kajje. So n'olwekyo nkusaba keerako ogendeyo owulirize ebigambo by'omukyalo ono byayogera, bigambo biyitirivu nnyo. Luddawa nkutegeeza ku wali eri Mengo Kisenyi. Waliwo conferences abantu ze batuulamu ennaku zino ze bategeka, bo ne baziyita ez'abafumbo, naye ng'ekituufu si z'abafumbo. Buseegu nkikubuulidde.
nga buseegu bwereere n'owuliriza ebintu byogaba nekiki kino nga conference olugwa bweti buli omu asituka kunoonya wali kagundi ka guest house abantu ne baba initiating mu bintu bye batategeera. Mulimu abantu abajja okuyimirira namwe okubabuulira ebintu eby'obufumbo, okubasomesa ebintu by'obufumbo nga bazadde kubawula bwawuzi. Weewuunya musajja mukazi bali mu lukuŋŋaana bagenda okudda waka ate nga buli omu anyiga bunyezi, buli omu akuba munne mugongo, buli omu kulwaki. Abakyala bano abamu batandika okunyumya ebintu bababa abasumba oluusi bye babakola notandika okulengera nga munne yamulwisa nawo byakola ate tabitegeera. Omwami wange twali mu Arizona nantwalako ku beach gweweesimye azirina naye ono yetazirina. Kakati okusomesa abafumbo bakujja ku nnono y'okugatta connection y'ekkanisa n'obufumbo. Ekinyusi mystery Befeso kyayogerako, Befeso ba 2:2 baserabidde ba Befeso 5:2 ngayogera nti ekyama kino Kristo n'ekkanisa obufumbo. Kakati tewakyaliwo okusomesa abantu kubalaga connection ya bufumbo na kanisa. Wabula buseegu bwerere bujjudde. Bobo oli mu kisenge nga mukyala wo yakizwa ati mwambaze katayi kanaiti akolimu obumulimuli. Tobeera nnyo wa old age. Ate gwe omukyala mukola ebintu mwami wo kubanga wotabimukola agenderera jasanga bamalaaya babimukole. Mu kisenge kyobeera malaaya muddira obeere omukyala ate mu kanisa obeere omuntu omulala olida. Kakati naawe ogenda osetandika okuseeguwala, ogenda otandika okulaba bifirimu. Omwami wo otuuka ogenda okugira omugirayo manke style kubanga babikusomesezza nti omwami wo mulage ku manke style. Manke ebuuka etya, kawujjogolo ebeera etya. Kakati ogira bwoti omwami wabagira bwati nga muli mu kinaabiro okuba kakongojjo bwoti ogiramu bwoti mutandika okuseeguwala. Obuseegu obuwedde emirimu muli mu kisenge n'omwami wo yakumanyirira mubaddewo emyaka gyammwe 2 emyaka 15 mubaddewo bwe mutuwe mulimu mwamanyira kimu emmotoka kugivuga straight paka Masaka. Kakati yavudde mu lukuŋŋaana nga bamuseeguwazizza obwongo takyategeera. Empozi mubuulizi yaddaabulira n'agamba bwemba muvuga emmotoka nga mugenda Kawolongojjo ogira mbo n'okubamu ekya wakati n'ozisaamu livaasi n'oweta n'okuba akacungwa awo bamma ne bakuba enduulu. Kakati naawe ogenda kubikola ojja wuulira ekinaava mu y'ebiraka. Mukyala ajja kugamba ono kati obuseegu yabuyigiddewa, tobadde bwoti wayitiddewa. Mukyala wange baleeta kola bwati. Kakati amagulu agawanika waggulu mu mpagi z'egundi za mirabba gy'ennyumba kikibuzibu ki? Obuseegu obuli omwo obumanyi. Ate kanisa ng'ekuba mu ngalo wabula bannaye twafuna gwe twamala bana baseeguwala baseegu bazibu bakaba nolwekyo njala kutegeeza mutule mu nkunga nezigenda okubateekateeka. Omuntu ayogera ebigambo nga birimu Roma y'obwomwoyo, omuntu ayogera ebigambo nga birimu okulungamizibwa, omuntu ayogera ebigambo nga biri teachable nga byamagezi okutwala mu maaso. Nolwekyo mbalamusizaako nnyo mwenna maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Wali tugenda kubeera wali eri mu Kisenyi mu linnya lya Mukama waffe nga 7 February teweerabira gendayo n'ekitabo ate bw'oba ogenda genda ne munno tobeera mukodo wala nnyo ate bw'otyo tobeera nnyo ate gwagundi. Kale mbaagala nnyo Mukama bankumire mwenna mweraba. Oyinza okubakubira ku namba y'essimu 0759516964 n'omanya ebisingawo 077812 abanjagalire Mukama mweraba mbaagala nnyo. Nze Nicholas. See you.